Omujulizi ow'e18 ASP Kenneth Henry Anguro nga mukugu mu kunoonyereza ku bujulizi obw'okumutimbagano n'amasimu awadde kkooti enkulu obujulizi obugiwuniikiriza ku bye yajja ku masimu ga Christopher Okello Nyom agambibwa okutta abaana abanegaba ku ntandikwa y'omwezi guno. Such history was made on the 1st April 2026 and that this very exhibit was used to search for a location or search for church close gaba. Kkooti esoose kuwulira bujulizi bwa musirikale wa poliisi ASP Barnabas Halerimana eyeekebejja endagabutonde eyajja ku bizibiti n'emirambo gy'abaana abana abattibwa aleese ebizibiti 47 bye yakebera n'abiggyako endagabutonde. The knife with the markings, ring finger, and some blood, suspected blood stain, which I processed. Kuno kubaddeko akamba kagambibwa nti Okello ke yakozesa okusanjaga abaana bano engoye ze yali ayambadde, yunifoomu z'abaana era byonna biriko endagabutonde z'Okello Christopher Nyom. The DNA of body 3, DNA of body 37 was found on the knife. The specimen was cutting from the stains on the knee area of the black trouser. The DNA of body 37 was found on the trouser obtained from Okello. Kkooti ewumuddemu okumala essaawa emu kyokka bwezeemu ekire ky'enkuba eky'amaanyi ne kitaataaganya olutuula lwayo. Embuyaga esuddewo emu omulamuzi mw'atuula era bamuddusizaawo obukubirire n'ebintu ebisinga ne bitwalibwa embuyaga. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.